Mugakulembedde nkyalero entambula esanyaladde RDC Alemedde Akatebe eyatta mukyala we kkooti emwejjeereza. Entambula esanyaladde ku luguudo olugenda e Bombo okweyongerayo okutuuka eggulo enkyalero olw'akabenje ka mmotoka kagudde e Bombo ng'oyolekera okudda ew'obulenzi n'ekitaataaganya emirimu gyonna. Mu kabenje kano mmotoka nnya zitomereganye nga mubaddemu loole Sinotruck ne Fuso zonna zibadde zitisse. Abantu babiri bakoseddwa bya nsusso nga bombiri baddereeva bezimu ku mmotoka ezo era baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Ssente wa disitulikiti y'e Luweero Evaristo Kibirango mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti akabenje kano okutwaliramu kagootaanyizza nnyo emirimu ku luguudo olwo. Ku makya wabadde enkuba ng'etonyerera wano emmotoka nnya zifunye accident mu kifo kye bayita Kibisi ku luguudo lw'e Bombo okudda eggulu. Kibisi kiri wakati wa Busula ne Kalule akatundu ako kabi nnyo kabadde katera okubeeramu accident. Kati emmotoka nnya zitomere zikoze accident, emu nga ya bikajjo, emu Sinotruck, endala Fuso Fighter, ate ne ka Isuzu Forward akaliko omusenyu. Eky'omukisa omulungi tebannabaawo afa naye baggyeewo badriver babiri nga bafunye ebisago eby'amaanyi. Poliisi ekyalwanagana okulaba nga emmotoka zino ziva mu kkubo naye nga kyamutawaana. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Savannah aliko nayo kyannyonnyodde. Was involving 3 vehicles. The owner still managing the scene. After the scene, they will give me the car report. Then I think I will share with you more details. Bw'atyo omwogezi wa poliisi ng'ayongedde okikkaatiriza nti waliwo abakoseddwa naye eky'omukisa omulungi tewaliwo afudde. Katemba yeeyongedde mu ngeri y'abaka ba gavumenti ba RDC gye balondebwamu bwe kizuuliddwa nti eyalondebwa okuba kamishona w'aba RDC mu bitundu ebya Buganda Omulongo Nakato Kyabangi amaze Katebe emyezi ekigenda mu 6 kasooka alondebwa wabula taweebwanga ofiisi. Kamishona omulondo w'aba RDC mu Buganda yalondebwa ku bukulu obwo mu Agusto omwaka oguwedde 2024 naye kaakano taweebwanga bbaluwa emukakasa ku kifo ekyo. Kamishona ono yavunaanyizibwa okulondoola emirimu gy'aba RDC mu kitundu ky'abalondeddwamu era pulezidenti yamuwa obukulu obwo mu Agusto wabula ne gye buli eno akyasobeddwa kubanga ofiisi eyo teteekebwangawo newankubadde yalondebwa. Omulongo Kyabangi agambye nti bakama be baamusaba agire ng'agumiikiriza okutuuka ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti aka Public Service Commission kaamaze okumukakasa. Agambye nti ne gye buli eno ekyo kyakyagumiddeko era akyalindirira ekiva mu bakama be. Nalina enteekateeka nnyingi ez'okutandikirawo kubanga waliwo obwetaavu by'omutaka naki ne services abantu tebazifuna bulungi. So nali nesobola nnyo okutandikirawo naye nga bw'omanyi ekimu kiri ku process. Bangambye ebbaluwa eri ku maaso ga pulezidenti final letter empa obuyinza bwonna mu bujjuvu eri before his excellency na president bangambye saawa yonna agisayininga naye nga batimpanga bannangirira nga 15 ogw'omunana 2024 naye nga nkyagumiikiriza kuba bingi nali ntesiteesa okukolerawo obwangu naddala mu Buganda nga bw'ogira biri n'abantu services nakibirya naye twali takola katugumiikirize naye president amala okusayininga akapula akasembayo akampeera ddala obuyinza mu bujjuvu. Wabula omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti obuzibu si bwabwe wabula nabo bakyalinze ayisibwe mu mitendera gya Public Service Commission. Babula n'empapula ezigazisayinika twadala kuzimaliza. Wali President wakulonda mpapula ezijja zigenda mu kisonga ekigirwa Public Service Commission. Kakate Public Service Commission netuula neddamu eprocess okukola emyezi ng'esatu-ena eddamu netuula nekikolako ate netweza wa pulezidenti ate nekikomawo ate kigenda mu public service. Kale process empaavu yerwawo sigamba nti ofiisi eyo tejja kuggulwa. Ofiisi ejja kuggulwa era nga process eyo babalonda ba RDC
president abalonde alolavala nga webona naye kasitobera advisor mulimu okutwala kenyezi ngeno okuwanyiza okutuukiriza nga guyita mu miteezo egyabwe teguyitamu naye ngaomukola ajja kusayininga lwaki nakimaliza abakomishoni bamaliriza minisitule ya public service bamaze enibalitwampeereze abakaba gavumenti babayite ba RDC abazze balondebwa okuweereza mu disitulikiti ez'enjawulo batera okufuna okusoomozebwa okutali kumu so nga n'ennonda yaabwe zeeyetobekamu katemba. Ba RDC abamu bwe balondebwa amannya gaabwe gaba tegakwatagana, waliwo omu yalondebwa nga ate yafa, oluusi abamu babatuma mu disitulikiti abalala ate ne bagendayo ne katemba omulala mungi. Minisita w'ebyobulamu yeeyamye okukwatirako abakugu mu kulwanyisa kookolo n'endwadde endala ezitambulira mu musaayi mu kaifo okendeeza ku muwendo gw'abantu abafa ebirwadde ebyo eby'olukonvuba. Uganda erina abakugu mu kulwanyisa kookolo n'endwadde ez'omu musaayi bangi naye tebamanyiddwa nga kibadde kizingamya olutalo olw'okumeggana n'endwadde ezo. Bwabadde atongoza omukago omwegattira abakugu mu kulwanyisa kookolo n'endwadde ezitambulira mu musaayi ogutuumiddwa Hematology and Oncology Society of Uganda ku kifo ekiyitibwa 4 Point Sheraton mu Kampala. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng agambye nti Uganda ekyetaagira ddala abakugu n'ebikozesebwa mu kukebera kookolo mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino. Agambye nti kyamutawaana nti obuweereza bwonna mu ggwanga lino obw'okulwanyisa ekirwadde kya kookolo buli mu Kampala so nga ate abantu bangi beetaaga obuweereza mu bitundu by'eggwanga ebirala. As a country, we recognize that we cannot fight these diseases alone. We need strong partnerships, evidence-based interventions, and a committed network of experts to improve early detection, treatment outcomes, and patient support systems. The formation of this society is a bold step towards achieving these goals. This society will serve as a platform for collaboration, knowledge exchange, and capacity building among hematologists, oncologists, pharmacists, nurses, researchers, and policymakers. So please don't forget us. It will help to strengthen research and innovation to inform better treatment protocols. Minisita Acheng asabye abakugu mu kulwanyisa kookolo bakomye okutuulira obukugu bwabwe naye bayambeko mu lutalo luno nga basomesa eggwanga ku ngeri y'okumalawo obulwadde buno obutambulira mu musaayi. Akulira eddwaliro erijjanjaba kookolo erya Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Orem ategeeza nti mu kusitula omutindo gw'obujjanjabi bwa kookolo mu Uganda weetaagisawo enkolagana ennungamu n'abakugu mu kutabula eddagala naddala eryo ery'obutonde erijjanjaba kookolo ne bannamukago gamba nga bannarotre n'abalala abayambye ennyo mu ddimu ery'okumeggana n'ekirwadde kino. That type of medicine, first we can learn from them in that some of the remedies that they have can actually be, I would call them substrates for our research so that we can understand. But that requires us to develop, I would say, a very good approach. Okunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde 2024 kwalaga nti mu Uganda mwazuulamu abantu 5,000 abalina kookolo naddala omumwa gwa nnabaana, kookolo akatungulu k'abasajja, kookolo atambulira mu mawuggwe n'ow'omu musaayi. Dr. Henry Dungu yalondeddwa okubeera pulezidenti w'omukago guno ogusookedde ddala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, gasanyalala, senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omuntu yenna akoseddwa ennamula ya kkooti nga tabadde naakwate ku musango asobola okwekubirira enduulu mu kkooti nga munnamateeka Abdul Kinene bw'annyonnyola.
Okusinziira ku section 83 eya Civil Procedure Act ne order 46 akawaayira akasooka aka Civil Procedure Rule, singa wabaawo ensala yonna eweereddwa kooti wabula nga ekosa omuntu oyo atabadde kitundu ku musango ogwo, oyo asobola okwekubira enduulu mu kooti ng'asaba kooti eyo yekeneenye ensala eyo. Abantu ba Allah abayisiraamu mu disitulikiti y'Entambula babakanye ne kaweefube okunoonya ensimbi ezisoba mu bukadde 8 ez'okuddaabiriza omuzikiti ogw'Ekalububbu ogusinga obukulu nga gusoba mu myaka 10 kasooka guzimbibwa. Ssaalongo Issa Sserwanga Kigundu, omuwandiisi kakiiko k'omuzikiti guno, agambye nti omuzikiti gwazimbibwa abagenzi bafiira wala ssaako Musa Mukasa n'abalala nga kaakano baagala okukola obutaweera okulaba nti baguzimba guddeyo mu kitiibwa kyagwo. Ssaalongo Sserwanga agambye nti kaakano okusoomozebwa kwe balina kwe kuba nti tebalinaako ndabirwamu mu madirisa, era enkuba bw'etonnya amazzi gaggweera munda, olwo ne gaddugaza buli kimu, kwe kusaba abazira kisa basuula omukono okulaba ng'ennyumba ya Allah eno eziba mu kitiibwa kyayo. Kaweefube gwe tuliko akulabika nti nno ennyumba yaffe ey'omuzikiti guno omukulu ogw'Ekalububbu akumpi omunene mu disitulikiti yonna y'Entambula tugutuusa ku ntikko, tuzzeewo ekitiibwa ky'abakadde baffe abaatandika obusiraamu. Olwekyo kaweefube aliwo akulabika nti nno tuguddaabulula ofuuka omuzikiti ogw'omulembe. Tuli mu kuteekako byonna ebyetaagisa, minaala, biki, era kati tuli mu kumaliriza munda, tusizeemu langi, tusibyemu teirozi ku ssente enkumu ddala. Olwekyo kaweefube aliwo akulabika nti nno omuzikiti guno tuguddaabulula. Yasindi Kironde Mugatta bw'abadde alambuzi b'omuzikiti guno n'okumuyitira mu bikoleddwa akutte mu nsawo n'awaayo obujjo obugenda okweyambisibwa okumaliriza omuzikiti ogwo, n'asaba abalina omutima omugabi n'obusaasizi okutoola ku kye balina okuzimba enju ya Allah.